النشرة الإخبارية gano ge mawulire ku PAL FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nkwebaza omulungi wenna kyekomeedde ku 17 akatonnyeze mwenda PAL FM ekulade muntu wa bulijjo. Kano ke kadde akamawulire gaffe agookya mu bujjuvu ag'essaawa eno nkugakusomera nze Nansumba Nathirah. Kamale byonna wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asomoozezza boodi ya Buganda Land Board okunoonyereza ku ttaka ly'ebifo by'ennono ebibira ne mayiro 9 yonna gye riri. Katikkiro okwogera bino abadde atongoza boodi empya ya Buganda Land Board ku mukolo ogubadde mu Lubiri e Mengo. Buganda Land Board erina okulondoola ettaka lyonna we riri mu nnono n'erimanya. Liyinza okuba teriri mu buyinza bwammwe kubanga oyinza okwesanga nti ettaka lya kika ebakka ab'effumbe Kabaka yalagira buli kika kiteekewo olukiiko lw'abayima babeere n'obwannannyini ku ttaka ly'ebika. Kiba kitegeeza nti ero tirirabirirwa Buganda Land Board. Naye mulina okulimanya nga mmwe ekitongole kyaffe eky'ettaka era kirungi nnyo mwenga BLB mube nga mulina ebiwandiiko by'ettaka kubanga ettaka ly'ab'effumbe teririiko nnyiniryo ly'abafumbe bonna okutwaliza awamu. Ebiwandiiko byali mulina okubanga mulinako obulambe bwabyo mbiteeka mu tterekero lyaffe wadde nga simwe mulifuga oba tugambe naggala bibuddo Kabaka gy'atikkirirwa. Ettaka eryo lyaffe ffenna abantu ba Buganda, ttaka lya Baganda. Kakati ennaku zino Kabaka yalagira Kabaka Foundation balabirire ne Heritage Board ebyobulambuzi. Naye ebiwandiiko mulina okubanga mubirina nga mubimanyi mu tterekero. Katikkiro anokoddeyo egimu ku mirimu eginokoddwayo era egikoleddwa board enkadde ebadde ekulemberwa Oweekitiibwa Martin Seremba Kasekende nga kuno kwe kuli okuzimba ekizimbe kyamuganzirwaza okussaawo enkola egobererwa okukulaakulanya ettaka ly'Obwakabaka, enkola eyakyapa mu ngalo n'ebirala bingi nga kye kimu ku kifudde ekitongole kya Buganda Land Board okuba ekimu ku kitongole ekisinga okukola obulungi ku nsonga z'ettaka. Buganda Land Board erina okulondoola ettaka lyonna we riri mu nnono n'erimanya. Liyinza okuba teriri mu buyinza bwammwe kubanga oyinza okwesanga nti ettaka lya kika ebakka ab'effumbe Kabaka yalagira buli kika kiteekewo olukiiko lw'abayima babeere n'obwannannyini ku ttaka ly'ebika. Kiba kitegeeza nti ero tirirabirirwa Buganda Land Board. Naye mulina okulimanya nga mmwe ekitongole kyaffe eky'ettaka era kirungi nnyo mwenga BLB mube nga mulina ebiwandiiko by'ettaka kubanga ettaka ly'ab'effumbe teririiko nnyiniryo ly'abafumbe bonna okutwaliza awamu. Ebiwandiiko byali mulina okubanga mulinako obulambe bwabyo mubiteeka mu tterekero lyaffe wadde nga simwe mulifuga oba tugambe naggala bibuddo Kabaka gy'atikkirirwa. Ettaka eryo lyaffe ffenna abantu ba Buganda, ttaka lya Baganda. Kakati ennaku zino Kabaka yalagira Kabaka Foundation balabirire ne Heritage Board ebyobulambuzi. Naye ebiwandiiko mulina okubanga mubirina nga mubimanyi mu tterekero. Minisita w'ebyettaka n'ebizimbe Oweekitiibwa Daudi Mpanga akuutidde boodi empya okubeera abeerufu kw'ossa n'okukozesa obuyiiya obuyitiridde. Gereza n'okulaba nti tutuukiriza obuweereza mu ngeri ekyeswaza Bwakabaka. Ekyo ye customer care. Era mukama wange twayogera nnyo ku nsonga y'obwerufu. Mu luzungu kye twawumbawumbako nga transparency and accountability. Twagamba nti bwe tugamba nti tuli beerufu bwerufu nga tetutaddeemu bwakubeera nti ate wewabeerawo ekisobye nakyo kigibwayo ne kitegeerebwa ani yakireese. Accountability. Tubeera n'embeera efaananako ng'eri eyo nti yentebya. N'abitebya weebala nnyo mukama wange. Obwerufu n'entebya okumanyira ddala nti nno tetwagala kubeeraawo nga tulinga abamanyi nti esente za COVID zajja gundi ye yazibba yazizimba mu kizimbe ekyo so n'aziwasaamu n'omukyala gundi abeeraawo. Twagala ebintu byonna bimanyike bulungi. Oweekitiibwa Martin Seremba Kasekende yeebazizza empologoma olw'okubawa omukisa okuweereza era ne yeebaza n'abantu ba Kabaka abawadde obuwanguzi ebbanga lyonna. Osanga kikyandisookedde ddala ne baza Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera naffe mu buli ngeri. First of all okutuwa obukulembeze buno naye n'abanga tatulekeredde ebbanga lino lyonna lyoyogeddeko mukama wange. Nzizaako okwebaza ssebo gwe Katikkiro ne kabineti yo yonna. Okyogeddeko bulungi awo nti netumuzza muno netumuzza muli netumuzza muno
naye mukama wange bwonna bwali buwagizi bwali buwabuzi engeri yonna ne tuba nga tutambulira wamu eyo support tetera kufunika abalala bakikuwa nabaga nti onoolabira eyo naye nga ssebo temwebase buli kamu twagenda ffenna ekigo okutaasa kumpi kabineti yaggwayo tetulina ng'egyo tuyinza beebaza kubanga twakolera wamu ebiseera ebyo byonna. Ssentebe wa boodi omuggya Francis Kamulegeya yeebazizza boodi ewummudde ne yeebaza Ssaabasajja Kabaka olw'omukisa gw'abawadde okuweereza omulembe guno omutebi bw'atyo ne yeeyama okubawa kyonna ky'asobola era n'okutuukiriza n'okukozesa obumalirivu. Boodi empya ekulemberwa Francis Kamulegeya era nga kuliko Robert Kigundu, Mariam Nansubuga, Rehema Neiga, Rita Namyalo Waggwa, Paul Kavuma, Omutaka Namugera Kakeeto, Alex Nyombi, Ayub Kasuja, John Katende n'omukungu Simon Kabogoza. Kyo ekibiina ekitaba abalimi b'amayirungi mu ggwanga ekya Wakiso Mida Growers and Dealers Association kivuddeyo ne kiwandiikira Kalaani wa Parliament nga kyagala kiweebwe ebiwandiiko eby'enjawulo ebya Parliament bibayambe mu kuggulawo omusango ku Parliament olw'okuyisa etteeka eriwera okulima wamu n'okutunda amayirungi mu Uganda. Bino we bijjidde nga Parliament yazzeemu neeyisa etteeka erya narcotic drugs and psychotropic substances Control Bill of 2023 nga lino lyayisibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 nga omumyuka wa Speaker Right Honourable Thomas Tayebwa ye yakulemberamu enteekateeka eno. Etteeka eppya liwera abantu okulima amayirungi okuggyako abo bokka abaweebwa layisinsi okulima amayirungi agalina okukozesebwa mu kukola eddagala. Okusinziira kw'emulugunya kwabwe okuweereddwa Kalaani wa Parliament Adolf Mwesige beemulugunya ku ngeri Parliament gy'eyisizaamu etteeka lino. Kati abalimi baagala ebiwandiiko ebirambika okutuula okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 wamu n'ebiwandiiko by'olutuulo olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano omwaka 2023. Bano baagala n'ebiwandiiko ebikwata ku lutuula olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15, 16, 17 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023. Abalimi baagala n'alipoota ey'akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda eyaleetebwa mu Parliament. Abalimi mu ngeri y'emu baagala n'ebiwandiiko bya ssaabawolereza wa gavumenti byakozesa ng'aggyayo omusango mu kkooti ey'oku ntikko. Abalimi baagamba nti amayirungi gayimirizzaawo abantu bangi ababeera ddala obukadde 8 nga nabwe kityo baagala etteeka lino likyusibwe oba kkooti erisazeemu. Abalimi b'amayirungi baleeta obujulizi okuva mu kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization wamu ne bannansi okuva mu mawanga ga United Kingdom, Netherlands nga balambika ng'amayirungi bagatalina bulabe eri muntu wa bulijjo. Kati okusinziira ku munnamateeka waabwe Isaac Semakadde agamba nti etteeka lino lyayisibwa mu butamanya era asuubira kkooti okujja mu bujjuvu erisazeemu. Nga tweyongedde n'amawulire gaffe ag'okyamalala ge tulina, omubaka akiikirira ekitundu kya Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi avuddeyo n'akukkulumira abayivu nti be balemesezza enkyukakyuka okubaawo mu ggwanga lyattu Uganda. Kivumbi okuvaayo kidiridde enteekateeka ez'enjawulo ezizze zibaawo nga bali n'oludda oluvuganya gavumenti nga bano baali baavaayo nga baagala bakwatagane basobole okuvuganya pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda General Kaguta Museveni wabula ne balemererwa okutuuka ku nzikiriziganya. Kivumbi nga ye yatandikawo omuyaga ogwatandika kaweefube ow'okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga bwe yali akyali mu Yunivasite Makerere nga guno baaguyitanga Popular Resistance Against Life Presidency. Agamba nti bingi ebikoleddwa naye wakyaliwo ekikyaganye. Kati Kivumbi agamba nti bannayuganda balina okutunuulira abayivu kuba bakizudde nti bano be basinga okweyagaliza naddala nga babasuubizza obufofofo obutonotono. Kivumbi agamba nti abasinga batunuulira obufofofo bwe baagala mu kifo ky'ekifaananyi ekinene ekiyinza okutaasa eggwanga n'okuleetawo obukulembeze obuggya. Ono agamba nti abayivu lwe balivaayo ne balowooza ku Uganda ey'awamu okusinga bo ng'abantu olw'eggwanga bwe lirifuna obukulembeze obulungi era obulowooza ku bantu baabwo.
because of peculiar personal interest, noble causes that affect a country. If I want to be an MP for Butambala, I can sabotage the whole unity of a cause because I've not been given a place to be an MP. Or if I want to be a president, for some reason, the whole thing is about whether I can make it to be a president. What else does not matter. Eyonga tuvuddeyo kati okusinziira kwe yali omubaka wa Parliament ow'ekitundu kya Soroti City East Moses Atan Okia ategeezezza nga bwe baamaze okulayiza obukulembeze bwa FDC okuviira ddala ku byalo okutuukira ddala ku district nga bano be bagenda okukola emirimu gy'ekibiina okumala ebbanga lya myaka 5. Atan agamba nti bano balondeddwa era ne balayizibwa kati balinda kwetaba mu lukiiko lwa National Executive Committee eya FDC. Bino webijidde nga ekisanja ky'abakulembeze ba FDC abaliko kati kiggwako mu mwezi ogwa October oba ogw'ekkumi omwaka guno. What happened yesterday was to make people assume office. Once you're elected, it is prudent that you take oath of office, and the leaders of Teso sub-region covering the 10 districts plus Soroti City converged yesterday at the regional office in Soroti City, and all districts were represented, and we were able to have over 160 leaders take oath to serve for a term of 5 years, as provided for in the Constitution, having been elected right from the grassroots, running through up to the district level, and among those who are delegates from the constituencies and at the district level, who will then in turn converge at the national level to elect the National Executive Committee. Because we are aware that the leadership of the Forum for Democratic Change will be expiring by the 7th of October. Atani mu ngeri y'emu asambaza ebize byogerwa nti okulonda abamu ku bakulembeze bano kwetabyemu abakulembeze bano kwe beetabyemu tekuli mu mateeka. Ono n'agamba nti obukulembeze be baalayiza bonna batambulidde mu mateeka era bagoberedde ebyo ebyetaagisa. I am a member of the National Council, and the chairperson chairs National Council. And it was the 15th National Council which approved the budget, which included elections to have leaders elected from the village level up to the national level. And we went back after there were internal disharmony and issues arising, contestation, differing opinions. We went back on the report of the Elders Committee, and the issue of election returned. After the issue of election returned, again the same National Council, sitting the 28th July, confirmed that let elections continue. The districts that had not held election come on board and also converge at a certain point where we shall elect the national leadership. So there is no contestation because National Council acts on behalf of the Delegates Conference and confirmed to, in the presence of the chairperson, that we are in agreement of the decision we took in the 15th National Council and the 16th National Council, and elections are continuing. Atani wano wasinzidde n'asambajja nti okulonda kwa FDC kukulembeddwa musaabawandiisi w'ekibiina wamu ne President wakyo. Ono agamba nti okulonda mu FDC kukulembeddwamu akakiiko k'ebyokulonda mu FDC kubanga ke kalina obuyinza. The elections in the party of FDC are a mandate of the Electoral Commission of the party, not the mandate of the party president, not the mandate of the Secretary General, not the mandate of the party chairman. That in office is independent, that organ is independent of anybody, and it should not be seen that a chairperson or a party president or secretary general is trying to sidestep, because the decisions of National Council are spring to the interests of a party chairman or a party president or a secretary general. And that is what is now in the pipeline. Ate ssentebe w'abavubuka mu ssaza lya Beene erya Ssingo Ssenyonjo Abe agugumbudde abavubuka beesuuliddeyo ogwa Nagamba mu kulima naddala ekirime ky'emmwanyi ekyagamba nti kiviiriddeko abavubuka bangi okulemera mu nnawookera w'obwavu. Ssenyonjo bino abitegeezezza omusasi waffe era n'ategeeza nga bw'ali mu nteekateeka ey'okulambula abavubuka bonna okwetooloola essaza Ssingo ng'abakubiriza okwenyigira mu kulima naddala ekirime ky'emmwanyi basobole okutuuka ku bugagga obw'ensibo.
era akakasizza nga ekitongole ky'abavubuka mu ssaza ly'e Ssingo bwe kitemye empenda ez'enjawulo okuyamba abavubuka mu nsonga z'ebyobulimi, era yeebazizza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okuteekawo abalimisa mu masaza gonna n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobulimi. Bw'atyo n'akuutira abantu b'Omutanda okweyuna abalimisa bano basobole okufuna amagezi ag'ekikugu. Okulaba nga abavubuka bajjumbira nnyo enteekateeka y'obulimi. Obwakabaka bwa Buganda bwavaayo ne butuwa abalimisa ku masaza wamu ne ku magombolola. N'olw'ensonga eyo nkoowola abavubuka mwenna gye muli mu ssaza lino ery'e Ssingo wamu ne mu Bwakabaka bwonna okutwalizaamu tweyambise nnyo abalimisa abo okusobola okuba nga tulima mu nnima ey'omulembe. Obwakabaka bwa Buganda bulina enteekateeka ey'emmwanyi terimba era bwamala okuwandiisa kampuni namba egenda okukwanaganya ensonga z'okusuubulagana emmwanyi wamu n'okuziteekako omutindo mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. So n'olw'ensonga eyo akatale weekale. Nkoowola abavubuka mwenna gye muli tuve mu kulera engalo. Omuvubuka omulungi y'oyo ayina ssente. Ssennyonjo era avumiridde abantu abeegumbulidde omuze ogw'okusaanyaawo obutonde bw'ensi n'agamba nti singa abantu tebeddeko eggwanga Uganda lyolekedde okufuuka eddungu mu biseera ebijja mu maaso. Bw'atyo n'asaba buli muntu yenna owaali okuttukiza enkola ey'okusimba emiti okusobola okutaasa eggwanga, era n'agamba nti kye kiseera abantu bonna abasenga mu ntobazi okuzaamuka okusobola okukuuma obutonde bw'ensi. Bw'oba otemye omuti oba n'osanga omuntu atema omuti, kukubiriza okuzzaawo omulala. Mbakubiriza okusimba emiti era nebaza nnyo abaami tubeesatu ku Bukomero. Twasimba jjuuzi emiti 12,000 n'amagombola amalala twekolemu emirimu, tusimbe emiti okwetoloola amakubo, okwetoloola ebibanja byaffe n'ettaka lyaffe okusobola okulaba nga tulwanyisa ekyeya ekiridde eggwanga lyaffe Buganda. Tukuze abantu okwewala okulima mu ntobazi, tukuze abantu okwewala okutema emiti ekyeyonoonere n'okusaawa ebibira. Tusobole okulaba nga ensi yaffe tugikuuma ng'etuwa enkuba, ate enkuba etuyamba okulaba nga tumezesa ebirime byaffe obulungi. Wabula ye Nsubuga Kasumba ng'ono ye yaliko ssekamu w'essaza ly'Abeene ery'e Ssingo asabye abantu okufuba okusiga mu budde kibasobozese okufuna amakungula amalungi, era n'ategeeza nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa buli mulimi waali okusigira mu kiseera ekituufu okusobola okuganyulwa mu mulimu guno. Business News. Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mu mawulire gaffe ag'ebyobusuubuzi ge tulina olunaku olwaleero, abasuubuzi b'ebyennyanja mu katale k'e Naakulabye beeraliikirivu olw'ebbeeyi y'ebyennyanja gye bagamba epaaluuse nnyo ekitasobozezza bantu bangi kwenyigira mu mulimu guno kussa n'okweyimirizaawo. Mu kwogerako n'abasuubuzi mu katale kano bategeezezza nti mu kiseera kino bakaluubiriddwa n'ebbeeyi y'ebyennyanja gye bagamba nti ekyuse nnyo bw'ogeraageranya n'ekiseera we baayingirira mu mulimu guno. Bano mu ngeri y'emu basabye gavumenti okukendeeza ku bamusigansimbi abayingizibwa mu mulimu guno okusobozesa bannayuganda nabo okubeerako kye beekolera okusobola okweyimirizaawo. Maze emyaka nga 6 nga mbiyingidde, naye okusinziira we nabiyingirira nakati we bituuse abiyingira ssaawa zino kiyinza omubeerera ekizibu ekyokubifunamu akasente olw'ensonga biri waggulu nnyo ne kiba nga amagoba gaabyo matono ddala nnyo. Twandibadde tusaba gavumenti abo be yayingiza mu byennyanja, gavumenti erowooze naye ku muntu asigala wano wawaka akolerawo. Abaana abato abasinga kati bayingira mu byennyanja naye ate gwandibadde ng'omulimu gwasika amangu, naye ate kati okusinziira ku kiriwo tegukyasobola kubasika kubatuusa ku ebyo kye baagala. So gavumenti yandibadde ebalowoozaako netamanya nti bali bainvesita bokka be balina okutunda ebyennyanja. Weero dola tuzaagala naye n'omwana ow'owaka naye alina okubaako kyakola, kuba bw'onaagamba nti bali bakole bokka bano ab'ewaka ne basigala nga bakaaba, ndaba nga naawe kennyini oba togenda kufunamu. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku PAL FM. Ate tuvaako mu by'emizannyo. Bino bye by'emizannyo mu gookya ag'essaawa eno. Okuvaako mu kikopo kya English Football League EFL Cup, ttiimu ya Tottenham FC ewanduuse mu kikopo kino ku luzannya olw'omutendera ogwokubiri oluvannyuma lw'okuwangulwa Fulham ku kakodyo
kw'okusimulagana penalty nga zaawedde 5-3. Omupiira mu ddakiika 9 gwawedde buli omu abala ggoolo emu ku emu, olwo ne bagenda mu kusimulagana penalty nga gye byaggweeredde nga Tottenham ewanduse. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Wetujjidde ku mpeewo ng'amawulire agava mu ggwanga lya Gabon galaga nti amagye gawambye obuyinza bw'eggwanga lino. Kino kiddiridde olw'akalulu akateekeddwa ku lunaku olw'omukaaga mu ggwanga lino nga gye byaviiriddeyo biraga nti President Ali Bongo ye yakawangudde, naye we bukeeredde olunaku olwaleero ng'amagye gasazizzaamu obuwanguzi bw'omukulembeze ono era gavuddeyo ne gategeeza nga go gavuddeyo okulwanirira eddembe n'okukomya obufuzi bwa Ali Bongo ng'ono amaze emyaka 53 mu buyinza. Bannamagye abawera ddala 12 be bavuddeyo ne balabikako ku TV y'eggwanga era ne basazaamu ebyavudde mu kulonda ne baggalawo n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Nkwebaza omulungi abadde nange okuvayo nagyo natandikidde mpaka n'enfundikiridde amawulire gaffe agoocha mu bujjuvu ag'essaawa eno wano ku 17 akatonnyeza 9 PAL FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Sigala ng'okyawuliriza mbadde Nansumba Nathirah gakusomera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.